Mikwano gyange mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera omulamu. Ebintu byonna nga bibaddewo ng'owulidde eggulire wano na wali, ng'olabye vidiyo nnyingi ezikwata ku basumba, ng'owulidde ebiboogerwako, ng'osomye mu mawulire bye baboogerako, nga weewuliridde ebiva mu kamwa kaabwe bitakusanyusizza. Eggulu lyo likyabuuza lwaki tolokoka. Abaana b'abantu basobola okuba nga bakoze byonna. Oyinza okuba ne neighbour akunyiizizza ate nga mulokole omumanyi nga n'okuweereza muweereza, naye ekyo tekijjaawo mazima nti Yesu ly'ekkubo, Yesu ge mazima, Yesu bwe bulamu. Togenda kutuuka mu ggulu obe na kyakwewolereza nti nandibadde nalokoka naye muganda wange yannemesa. Kino kimu kyokka, Yesu ye yafiirira ensi yonna. Nze nsobola okubeera omwonoonyi, nze nsobola okulyaza amaanya, nze nsobola okukola kyonna kubanga ndi muntu, naye waliwo Yesu Kristo eyayiwa omusaayi gwe ku lulwo, eyawaayo obulamu bwe ku lulwo, y'ayagala olokoka olunaku lwa leero. Kano nkakoze nga kako gwe muganda nga awuliriza abadde anaatera okulokoka naye ng'owuli oyagala kubivaamu, owulira ng'oyagala kutya kubanga olaba egy'ogenda tebitegerekeka bulungi. Ndi wano okutegeeza Yesu yalina abayigirizwa 12 naye Yuda Isikaliyooti yamulyamu olukwe naye tekyagaana njiri kgenda mu maaso. Peetero yeegaanako Yesu emirundi 3 n'amwegaana ne bamugamba nti wali ne Yesu, n'agamba nti sibangako naye. Naye ekyo tekyaziyiza Yesu kugenda ku musaalaba, era tekyamugaana kufiirira nsi yonna, era tekyamugaana kutuma bayigirizwa be nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri amawanga gonna. Byonna obiwulidde, naye olina okusalawo okole Katonda ky'ayagala. Ki ky'ayagala eri obulamu bwo? Timoseewo ekisooka 2:3 n'olwokuna agamba, kino kye kirungi ekikkirizibwa amaaso g'omulokozi waffe Katonda, ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Katonda y'ayagala olokoke, teri musumba ayagala olokoke, teri muntu yenna ayagala kulokoka okuggyako Katonda mwene y'ayagala olokoke. Bayibuli kyeva egamba mu Baluumi 10:10 nti okkiriza na mutima gwo naye obe obutuukirivu era oyatula n'akamwako okulokoka. Salawo leero osembeze Kristo abeere mukama w'obulamu bwo, akyuse obulamu bwo, gw'ofuuke omulokole omutuufu atafaanana bali abakugaana okulokoka. Emirembe egisinga okutegeerwa gibeere naawe. Yenze mukwano gwo akwagaliza